Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tubebaza okulike anti mutambula naffe na bwekityo. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike anti kuba tochi. Mawulire nga bwe gatambula wano mu nnyaffe Uganda. Kisawe kya bya bukulembeze, kisawe kya bya bufuzi gwanga Uganda. Ne mu aspect season nobo oli awo tukubayo tochi n'okumulungula ebintu nga bwe bitambula n'okubyefumiitirizaako obo oli awo. So Unaku lwayo tuzze okulabika ntutunula ku kibiina ekya National Unity Platform oba ekibiina kya NUP ekikulibwa omukulu w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ssenkaggale waakyo oba nga pulezidenti waakyo ow'okuntikko. Ekibiina kino ekya National Unity Platform nno ekituleetedde okulabika ntukitunulako kigenda kuweza emyaka 4 bweddu nga kiweereza bannayuganda. Ekibiina kino kyaggulwawo omwaka gwali gwa 2020 mwezi gwali gwa 7 ennaku z'omwezi 22 ng'era olunaku olw'enkya kigenda kuweza emyaka 4 bweddu nga kiweereza bannayuganda. Ekibiina kino nno oba oliawo kifunywe obuganzi bungi nnyo bannayuganda oba oliawo olwa ideology zaakyo oba endowooza zaakyo ze kitembeeta. Ekibiina kino ekya National Unity Platform oba oliawo kyagunjibwawo ne initiative oba n'enteekateeka ey'okukola umbrella egattira awamu bannayuganda abalina endowooza ey'enkyukakyuka ne bannayuganda abaagala okulabika nti batambulira wamu mu kulaakulanya eggwanga. Ekyo kyekijjayo amakulu g'erinnya National Unity Platform ewatali busosoze, mu tribes ewatali busosoze, mu myaka ewatali busosoze, mu madiini, wabula ekibiina kya bannayuganda bonna. So ekibiina kino kisanze okusoomoozebwa kungi nga newankubadde kituuse ku buwanguzi bungi nnyo mu bbanga ery'emyaka 4 lye kimazeewo mu buweereza bw'eggwanga lyaffe wano Uganda. So ekibiina kito nnyo naye bw'otuulira akalulu akawedde aka 2021 kyasobola okulabika nkikukumba ebifo bingi nnyo eby'obubaka bwa parliament era ne kikiwa enkizo oba ne kikiwa embavu ey'okuba nti kyekikulira oludda oluvuganya gavumenti kati mu parliament era nga LOP oba leader of opposition ava mu kyo ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi. Kyakubiri era n'ako akalulu kennyini aka 2021 era amaloboozi gaavaayo ag'okwemulugunya mayitirivu nnyo eri bannansi abasinga nga bagamba nedda akalulu oba oliawo tulina gwe twakawa naye oba oliawo teyalangirirwa bulangirirwa nga si mulala ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bangi nnyo abagamba nti yawangula akalulu naye kaalimu ebirumiro oba akalulu ke baakakwatamu. Era ng'era bwe twava ng'ebitongole ebyenjawulo ebyavaayo okulondoola akalulu ka 2021 ebyenjawulo ebiri international n'ebyawano byavaayo ne bigamba nti akalulu ekyamazima kaabaddemu ebirumira tekabadde ka mazima na bwenkanya. Ndowooza era kyekyaleeta n'amaloboozi okusukkuluma nti ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo bamubba akalulu ke. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bw'otunuulira ekibiina kino n'emyaka gye kiina oba oliawo n'ebyo bye tugezezzaako okutemaatema ng'okuba nti kyekikulira oludda oluvuganya gavumenti ekisinga ababaka abangi, eyo eba advantage y'amaanyi nnyo oba ze zimu ku oba oliawo ku objectives ze baba basobodde okulabika nti baakiivinga ebbanga ery'emyaka 4. Kyakubiri ekibiina kino ekya National Unity Platform bwe kyali kiggulwawo kyalina ekitebe kyakyo wali e Kamwokya naye mu bbanga ery'emyaka 4 baasobola okulabika nti bagaziwa oba oliawo e Kamwokya wali we baatandikira wali wafundafunda ekibiina ne kyekwanyakwanya ne kisobola okulabika nti kigula ekitebe ekyakyo ku bwakyo kuba wali ndowooza waali wa muntu Ssekinnoomu pulezidenti w'ekibiina naye ne beekwatakwata ne basobola okulabika nti bagulira ekibiina ekitebe ekyakyo kuba kino ekitebe ekibiina si kya bwannannyini, ekibiina kya Uganda yonna ekkiririza mu National Unity Platform ng'ekibiina kya bannayuganda bonna. Y'ensonga lwaki baasobola okulabika nti bafuna ekitebe ekibagatta ekisangibwa wali e Makerere Kavuule. So ze zimu ku achievements oba oliawo ze basobodde okutuukako mu bbanga ery'emyaka 4. Mpozi n'ekirala abantu abattaanye ennyo n'okuyingira ensonga munda
balabira ddala ng'ekibiina kino ekya National Unity Platform tujja kgendako ne kusoomooza ku kisanze naye ndowooza katusooke tutunulira achievements nti ekibiina kino ekya National Unity Platform kitaddewo oboolyawo embeera ey'akazito eri ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'agamu ku masiga ga gavumenti ne kyongera okulabika nti kyoleka obuziina n'emizogobano egibadde gitambulira oboolyawo mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'amasiga ga gavumenti ag'enjawulo okugeza essiga erya Parliament ebbanga ekibiina ki National Unity Platform lyekimaze mu byobufuzi by'eggwanga ndowooza wetusinze okulabika nti twolesebwa obuli bw'enguzi n'emizogobano egibadde gigendanga mu maaso mu Parliament. So ku mulundi guno nga bali bagezaako okulabika nti bacekinga gavumenti bagezaako okulabika nti booleka obuziina n'ebintu ebikolebwa undercover ekibiina ki National Unity Platform n'ababaka baakyo oba n'abakiise baakyo mu Parliament bakoze omulimu munene nnyo era nga tekinyigidde ku liiso kwabo bennyini abakirimu bwe baba nga beenyigidde mu bikolwa oboolyawo ebimenya amateeka buli bwanguzi ebikolwa byonna ebifaananako bwe bityo tebanyigidde muntu yenna ku liiso bagezezaako okulabika nti babaanika era emizogobano kati ssaawa zino egiri mu Parliament gabadde maanyi g'abakulembeze ba kibiina ki National Unity Platform oboolyawo n'ababaka ab'opposition abalala bava mu bibiina ebirala naye nga ekibiina ki National Unity Platform kyekibadde kikutte omumuli oba ettooki ekuba buli wamu okulaga obuziina n'okulaga ebintu ebibadde byekwese emabega wa kateni. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo eyo nayo tugibale nga achievement kuba buli gye bakoma okulabika nti bacekinga ebitongole bino ebyenjawulo n'amasiga ga gavumenti ag'enjawulo ne booleka obuziina bwagoba ne bagezaako okwoleka ebibi ebikolebwa munda ebitalabika kireetera ebitongole ebyo b'amasiga ago okulabika nti beekomako wakati mu kulabika nti babalaze bannayuganda ne bye bakola osanga basobola okufunamu akafansonyi ne batereeza ebintu ne bitambula nga we biteekeddwa okulabika nti ate bikola ki bitambula. So National Unity Platform ekyo bagezezaako okulabika nti bakikola nga newankubadde nti oboolyawo waliwo entalo ezibaluseewo nga ziri intano awo tuba tuzze mu kusoomoozebwa oboolyawo ekibiina kino ku kisanze mu bbanga ery'emyaka ena babadde bagezezaako okulabika nti batambula naye olw'okuba nti abakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu batambulira ku principles z'ekibiina omuli okulabika nti transparency obwerufu kikulu nnyo munnange tebanyigidde ku liiso ne ku bakulembeze oboolyawo aba National Unity Platform bennyini nga tebatunulidde buzito bwabwe na buweewufu bwabwe bangi be bagezezaako okulabika nti bacekinga ne bagaa gundi golabika n'ensimbi ze walya nga toteekeddwa kuzirya nga za bumenyi bw'amateeka nsimbi ya muwa ggwanga wagifuna otya. So wakati mugezaako bakwesyoninga oyo omukulu Mathias Mpuuga ekyo nno kyaleetamu oboolyawo internal conflicts ne kibanga ekibiina ekifunyeemuko ku biwayi ababaka abamu tubalaba nga bagezaako okulabika nti badda ku sayidi ya Mpuuga abatonotono then abalala ne basitiikinga ne pulezidenti waabwe naye ekibiina kyonna era ekinaakula oboolyawo nekigezaako okulabika nti kitunda endowooza zaakyo mu bannayuganda nti bannange ffe bwe tunaakwata obukulembeze abali b'enguzi tetujja banyigira ku liiso eyo nayo tugitwale nga advantage nga newankubadde era kuba kusoomooza kubeera sikakasa nti ekibiina ki National Unity Platform ekyo tekikiwaamuko ku kasetback akatonotono naye ate bw'obibalansinga obulungi bwe bakifunamu eri bannansi buzituwamukko oboolyawo ku kusoomoozebwa oboolyawo kibiina nga kyo kwekikola ki kwe kiba kifunyeemu mu mbeera ezifaananako bwe zityo naye nga babadde batambudde bulungi nnyo era ekibiina kigezezaako okulabika nti kiyingira mu mitima gy'abantu okwetooloola ebitundu by'eggwanga lyonna. Kino kyereka mu kalulu ka 2021 engeri performance yaakyo
n'engeri abantu gye bagezaako okulabika nti balaga omukwano era n'engeri abantu gye bakyalaga omukwano. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitundu byonna gy'azze atalaaga mu zino countrywide tour ne mu kalulu wali twakiraba nga kiraga nti bannayuganda omukwano gwe bamuyinako omukwano muyitirivu nnyo nnyini ddala. So recently awo wabaddewo amawulire agabungeesebwa. Omanyi ebibiina bino okugenda mu maaso birina okulabika nti binywevu nnyo kuba n'amaloboozi agagezaako bikuba oba blackmailing nga nago gaba mangi nnyo. Recently awo bagezaako okulabika nti batambuza eŋŋamba ekibiina kino kyaggwamu, ekibiina tekyalina maanyi, ekibiina kinafuye. So countrywide tour omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP okutwaliza awamu ze babadde bagezaako okulabika nti bakola okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyongedde okwoleka abo abaali boogera nti ekibiina kya National Unity Platform obaolyawo kikkakkanyeemuko ku maanyi okuba provinga wrong kuba omukulu yonna gy'abadde azze agenda tulabye bannayuganda ab'enjawulo nga beeyiwa ku nguudo bayaayaana bamulaga omukwano ogw'ekika ekyawaggulu wakati mu kumuwa ebirabo n'okwesomboola okugenda ku venue obaolyawo ziba ziteekeddwa nga newankubadde nti babadde basanga okusoomoozebwa kw'okutiisibwatiisibwa okuba amasasi mu bbanga okukola kutya ne babeetoolooza nga ne venue ne bweba eri kumpi wali basooka batalaaza na kubeetoolooza. Naye era bannayuganda ababa balindiridde obubaka bw'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba abeetikidde tebaggwaamu ssuubi basigala batambula naye paka ku venue yonna waafunira chance okulabika nti ayogerako nabo era n'ayongera okuspreadinga revolutionary gospel oba enjiri ey'enkyukakyuka oba enjiri enaabatuusa oba olyawo mu nsi ensuubize. Ekibiina ki National Unity Platform gye kizze kirabise nti kikola ki kibasuubiza ebbanga lyonna. So ekibiina ki NUP olunaku olw'enkya kigenda woza emyaka 4 era bw'otandika kigeraganya n'ebibiina ebize bibaawo nga bivuganya gavumenti olabira ddala nga kyo kirinamuko ku nkizo ey'enjawulo n'ebyo bikituuseeko nga bikiraga lwatu nti oba olyawo ekibiina kigezezzaako nnyo. So ababaka abamu aba paaliyamenti abafuna obukulembeze ku kaadi ya NUP nabo oba olyawo babadde bagezaako okulabika nti bayisaawo endowooza zaabwe ez'enjawulo nti basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'okuba ba NUP babakubye blackmail. Abasigadde ku mulamu abasigaddeko wabula n'abawuguse nabo bawuguse olw'ebyensimbi n'ebintu ebiralala. So ekibiina kya National Unity Platform katulinde olunaku olw'enkya nga kijaguza emyaka 4 bweddu byonna tujja kuba tubibaweereza wano ku mukutu ogwa Credible Media UG naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe. Tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.